Ene News Pack Channel tukwebaza olwokuba nti nno munange otwegaseeko manyi getukuletedde leka tuberenga atuga kuwacho ino kola kimu kwe kusooka okusubscribinga ku YouTube channel eno. Tutandikidde wa MC Katsi banange. MC Katsi afaachi ne Bobi Wine ono nakomyewo buto naberanga addamu okuba nti nate atiisa n'okulabula President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu amugambye sebo okakasa nti no tewali kikolobero kye wakola ng'okyali muyimbi. MC Katsi akyalemedeko katuberenga atubikuwa amanyi mutalina nsobi gyali akoze ng'akyali muyimbi. Yakimanyi deep down his heart. But then someone is going to ask you, because you're complaining, so many people have complained about it. But the question has always come back. Why attack Bobi Wine? Why don't you attack these people who are abusing you? Ojukira kasuka eddawe twalina Facebook. Mwali amajega bebe. Ojukira ezentalo. Ngomuntu alumba bebe n'ogenda okulanga kasuka asituse Bridget Knowles asituse olutalo olufapangana ku Facebook. It's the same mathematics he uses. Oh. They so you believe he's groups. Behind? Nothing goes unless they've discussed about it. This is from an inside close friend of him who called me Nagamba ceasefire chili mu group. They are going to even attack your kids. Attack my kids on what? Mugenda bagamba chi. Nga nina abana balangira ko sirimu musomero. Tata omulade wa sirimu. Na waliko omulino ogenda mugamba cho mwana wa. Echina amuru. Pozi mbakwate mbakupe. Nothing goes nga. Kasuku chiringa kati YouTube zinentalo ze mbanazo. Tamale bwaba yakyankalanye ne full figure somehow somewhere. Ogeno kanga lutalo koze eki. Yimulina off camera we mogerira. Tulumba bate tulumba. Teenage is just a smart man who used the musical games into politics. But we can play the same games with him. Bwetweyongerayo kkiriza tuberenga ate atugendako ewaziwe na soko twegateko tuberenga tumuyozayoza leero gabadde mazaalibwa ge. Era munnange ku mazaalibwa ge basazeewo okuba nti nno munnange bagakwata n'abaana n'abaana abeetaaga obuyambi nga woli mu kuba nti nno olaba awo. Ono ye mukyala munnange ateetiira mu myaka avuddeyo n'alyoka alaga nti awezeza emyaka 37 kale ziwe na bambi yoyo ngali mu kuyamba abamu ku baana munnange ate abeetaaga. Tweyongerayo Lubongo ya avuddeyo n'ayanukula mu abali mu kumubuuza ebibuuzo nti lwaki teyeesimbyewo Mbarara, lwaki ali mu kwagala kwesimbawo mu Kampala. Kaakati no munnange bwati bwabazzeemu. Pozi n'ensonga endala nti nga Secretary General ate nkimanyi bulungi nnyo nti singa nva wano ne ngamba kankampinga Mbarara jena soko kulira nga bwe nkugambye sobola okuwangula kubanga obuwagizi bungi nnyo era walawa president waffe bwe yagendayo town yonna yali ku stand still. Naye question eri nti bw'oba obuvunaanyizibwa bwange nga Secretary General ne benina okukola byonna ate bwe mba Mbarara wa camping Mbarara n'emirimu gibadde gijja kutambula. Emirimu gibadde tegigenda kutambula gye naali badde nkola on a daily basis eky'ekibiina. Katubuuzeeko ku Ndagire Prosi Masinancha twagala okubuuzaako ku Sega wa Ben na Kitanda Swauba ogamba otya Mirembe Hawa tukutumiddeko Jane Nakyanja Anet Nakachwa ate era twagala okubuuzaako ku Namuge. Mu mawulire amalala munnange Makone ennaku zino ayambala elementi nga oli mu kulaba awo tayagala bantu kuba nti no munnange bamukwata oba bamutegeera olw'emisango gy'alina egy'okukwata omukyalo oba omwana ow'obuwala eyavaayo n'ategeeza nga bwe bamukwata ate ebyembi ne bamuwa n'emitwalo 2. Okay, katubeere nga tukuwa akatambi kano. Just say embeero girabe enfuufu era wabaddewo kirabulungi nti no mama nabantu ab'engudu yabadde abakaliramuko lwaki engudu kati olese mu kibuga mwonna otambula olina kati engeri enfuufu ly'ebintu nyingi ate nabo zino kasenyiga nnyo.
nga tukyali ew'amakona munnange beeguddeko ne Shira Price era Shira Price n'abaako byamubuuza nabyo tubirina abantu babuuzeeko bakola muli bulungi gwewenna ate kiti gwewenna banaye kiro kirago makona banaye nakakasa nti makona temuli omuwulira crossfire lelelelele nasi ogenda muwaayo ku ssente ogenda kumpa ku ssente because katonda wange nakulaba oli eri bwokulinda kudrive wash wali okola yakibinda weyolezeeyo nawe balikiga ekirungi black man musajja ekirungi black man musajja tasobola butasasula nekubulidde bwe tweyongerayo munnange Calvin Kayanja naye muli neebuuza afaaki ne Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa NUP buli kaseera abeera mu kuba nti nate amusojja naye munnange twasalawo akuba nti namawulire tugakuwa ng'ate bwe tugafuna nabyo katubikuwe akalulu kakagwa honorable ogamba okuba nti wagamba nti first of all kalimu obubi okubiroga nti sobola kuddamu kwesimba mu kalulu nga amateeka gasigadde nga bwe gali ag'ebyokulonda nga mbeera esigadde nga bweri No, siwe nagamba. No, siwe nagamba. A few moments later. Tubeere realistic. Nga bwe nkugambye nti oluvannyuma lwa Kayunga, oluvannyuma lwa Soroti, nyimirira ntya mu bantu ne mbagamba bannange tugende tulonde. Yes, abantu bajja kulonda. Nemba nga ababuddisa kubanga ne banaalonda abanaalangirira bajja kulangira mu birala. So kati ntandika nti ogamba nti ate tugenda mu kulonda n'embeera ekyalinga bweri. So okulonda tekukola amakulu essaawa zino era kiba kyabuusa ku ludda lwange okuddamu ekyandika okwogera kulonda tubanga naffe abali mu kuyamba Museveni okupaketiwekinga obwanakyemalira bwe nga tulaga abantu nti waliwo ekifaananyi ekituufu. Ebyo bye muwulidde bigambo bya Kadingo yabyogera. Bwe tujja wano ne tubagamba nti twetaaga change naye si Kadingo namuvuma abantu. Kasita ab'NBS baamutegeera nti ayagala ebifaananyi okusinga ebirala byonna ne bamuteera ebifaananyi okuva ku werukaamu neerabira n'okwerabira nti ab'NBS be baali ttale senta mu kalulu ka 2026 era be baategeeza bannayuganda nti omusajja wammwe awangudde mu Buganda mwokka kwe yeeyitira pulezidenti naye mwamukoze akantu omukyaza kufuuluzidde kubanga mu pulogulaamu yonna talinaamu kyamakulu kye yayogedde. Bobi Wine obulamu okubeera omukulembeze w'eggwanga lino twetaaga change naye si ggwe okyabuliramu ddala okujja ku Museveni entebe kuba Museveni bwe bamuteeka awo ati is 70s naawe omuvubuka omuto by'ovaamu ku interviews tulabira ddala eddebe okuleka ng'oloota ntebe endala obanga omalira bantu budde naye mu logiki toyina bwongo bufuga ggwanga lino. Nsigadde nze Calvin Kayanja. Nga tukyali ewa Bobi Wine munnange kaakati ttiimu eno ttiimu ya Honorable Nsereko balina okusaba kwabwe bagambye nti President tumwetaaga ku balometa mubagala Bobi Wine ku balometa ngali wamu ne Honorable Nsereko mu presenter abeere wali eri abeere ngate ababuuza ebibuuzo we baba tebasobola kuba nti nate bajja ku balometa nti babeere nga baba buulira we bayinza okubasanga oba ku kitebe kya NUP oba luddawa naye nga beetaaga okuba nti no bano ababiri bagasimbagana. Timu ku conditions ze baasabye kwe kubeera nga agenda ku pano nga tekuli ba panelist bonna era ssaawa 2 eza barometer bazikoze eki bazimuwadde. We dare you Mukulu Kyagulanyi Ssentamu Robert to go tutaddewo challenge. We are calling for a challenge for our revolutionary front headed by Muhammad Nsereko to go into a political debate. Please accept our challenge. Oboyagalebere mu NUP, body quarters, we can come there. Bagenda kutandika okuyumba. Oli kasasiro yennyini tolina mage.
To say debate, Nsereko Martin. We are not here insulting the man. We are not here insulting the man. We are only asking for a challenge. Just like he accepted to go into a ring with who? With Muhozi. We are also asking for a challenge. Kasuku avuddeyo n'abeera ng'ate abotola ebyama avuddeyo n'alyoka ategeeza mbu Mariachi bannange mbu MC Mariachi munnange mbu yakwata omulema nzo okulooza nti tusaaga oyinza okulooza nti tujubisa naye katubeere nga tukuwa Kasuku abeere ng'abyeyogerera eyajja mu komedi wo Mariachi n'atabeera happy mbu yajja ne sister we nga mulema ne bakufuuwa ne ssente zaabwe n'olyoka okwata omulema ky'otaamukola nkokona baana baaye yagamba ebintu tebyetaaga sekeramu naye musajja yagambye ne tujja ffe tuli banneyibabo ne nansana twajja ne tukufuuwa ne ssente zaffe kibawo ekyokuyiga tuli Kasuku live tubaga muntu we ssente temwagala muwoza Mariachi ye waffe musista we yali mulema noza be yamuwa baati ssente n'ayimukozi mukwasa Mariachi n'agamba shewedde kyata akola mulema nalabye mu comment it is comedy who told you to come kati oli n'akomentinga waliwo bano abali ebweru you people I've seen in the comment section people are insensitive, they don't know. Bwete tambudde nenjagala okwebaza mukwano olw'okutambula nange bukyanatandise amawulire gano nenjagala ate okubanga mbuuzaako gwe nga gwe mulundi gwo gusoose okubeera ku channel eno njagala okubeera nga nkwaniriza kole kugamba nti subscribe nga tojja kwejjusa ate nyiga akade ka notification bajja kubeera nga bakuleetera buli wetuba tutaddeyo ate amawulire teweerabira kuba nti nno video eno gimpeera like n'okuleka obubaka bwawo mu comment section ku mawulire ate getukuwadde beera bulungi weeraba tukwagala mukwano gwange mulungi beera bulungi.